Nga Salt Media eweze emyaka 9 ku mayengo g'empuliziganya, olwaleero tukuleetedde mwana muwala Dora owa G256 nga akulungira omunnyo mu ndongo ya Yesu. Salt at 9. Lero neite kwani nze Dora Jimizi lili erinnya wendyogera wajjaga mwana asi yagwa nze Dora Jimizi sikini nkanze gye temuvaawo. Salt Media ejaguza emyaka 9 ng'eri mu kisaawe ky'ebyempuliziganya era erina radios 6 ne TV. Salt Media team jabaga bakuweereza abampi n'abawanvu. Nga poli. Abawanvu n'abampi. Tetwagala kigezaako bwe tukigezaako jja kwewuunya. Kansabe mukama waffe atuyitire Dora Jimmy's. Ndowooza sebo gwe gwanawulira mukowadde akyeremye. Dora jangu. Jangu Dora. Kijume bulungi. Ofune byonna reporting enkya. G256 ye program ku Salt TV ebeerawo Monday okutuuka ku Lwokutaano ssaawa 6 okutuuka ku 7 ez'omutuntu ekolebwa mwana muwala Dora Jimmy's naye ab'ekiringa ente mpigi mwebalire ddala. Program gye bayita 256 G256 ekolebwani Dora Jimmy's. Okusinga mwana muwala Dora Jimmy's ono abatambulira nnyo mu bayembe ab'ennyimba eziryowa omwoyo ng'akuwa ebibakwatako mu Uganda n'ebusukka nsalo bwayo. Bye. Omugole nasigalawo yekka kutuuka ku makya yatandika kuba simu. Halo, nkyaliyo tannatuuka. Halo. Wengenda okuleetera n'emboozi endala nnyingi nnyo ate nga kyolina okumanya ku Saturday ya week eno alinayo ekivulu mubede mpumulamu kati namanya ze Dora Jimmy's. Abayimbi bano abassa ku mulabba nga boogera bye bakola era abamu bategeka ebivulu. Bannange omugole teyajja n'abeera n'empeta bwako kutanagamba bwatuuka nkole nkyalo bamugamba ojafukamira nagamba njafukamira nkole bwe nti obugambo bwange nga buva ku mutima byonna yabyogera zawera ssaawa emu 2 3 emmere ne bagirya abazze ne bagamba waffe enjala etuluma emmere ne bagirya 4 5 ne batandika okugamba omanyi. Dora naye akuwa ku kalowoozo akakuzzaamu amaanyi. Yo maaso otandika okutunuulira abaana otandika obbannenya gwe maama oba taata kyokka tompeereza sente z'emmere zitakala kulya ku nnyama ennyama nagijjawa temugimpeereza kubanga tewakola. Omulabi wa G256 omwana omuwala ono akola bwadigida kale ne yeeyagala nga naawe omulabi kyakwagaliza ku Salt TV. Okimanyi nti luljo oba mbyogere kati katudde temuvaawo madengezo kisala nyamo katujja wamma. Omuyembe ow'ennyimba eza gospel lirijo ategese ekivvulu ng'ono gwe yakyaziza leero mu G256 era kyategese kyekyamubedde. Akwagala kulimba kati etuuka kya ssaawa 4. Ssaawa 4 ez'okumakya kati nze mbadde njagala nsooke enjambale mu Lwokutaano mbaleete. Dora tekutuuka. Bannene bayite. Halo. Mu bikyasembyeyo Dora Jimmy's emikolo gimuwuuba era akadde konna asamba gawuni. Kenjogedde ku mikolo ate agamba agenda kunkuba. Dora togenda kukuba muntu yenna. Togenda kukuba muntu yenna. Dora kyewasabye kituukiridde emboozi yo ogituusizza mu mawulire gaffe. Nze emboozi yange nja gitwala mu nnyo ku 3 wano temalaawo wano wonna nzirugazawo amaziga nga nkaaba bukabi nenyiza eminyira ekibeera ngwere bulungi bwera sagala kaaba baayi. Salt at 9.